Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Ashim yesiyaga ne Bruno K. Ekimu kye yangamba. Nze benasoko okulaba ka video akaasoko omukazi ng'asaba akagaali. Nze akagaali. Yes, weda nga zela sinaba kukyamukiriza njagala kutegeeza eggwanga. Mukyala gwe bakyala banno bali bubi mukwano. Bambi bali bubi. Era waliwo omukyala gw'ojja okusanga bakukubire mu ttawuni oba bakyala banno nga be bakukuba. Nga balaba ebikukaabya bya kisiru ate bya kisiru nnyo nga bajja kukaaba abanno bakukube bakyala banno nga teri akkubye. Teri mulala akkubye nga bakyala banno bebakoze eki? Bebakkubye naye ng'ekikkubye kiri kimu okaabisa kyenjo nakajanja. Nga bakayita kajanja.
gwe sebo omwana wo bw'ozannya sepozi TikTok ngenda gimugiramu paadi ye erererere ani ogamba mutabani oyo omwana abadde alina TikTok simanya nze ebimu bye muŋŋamba omwana yabindaga sepozi mu TikTok ye ngenda kujjamu gundi mu paadi ye ngenda kudilitinga mu TikTok bakazi banno bali eri oli awuliriza n'asiriikirira omwana wo alina paadi okay kati akabira kagaali kamitwala meka 35 kaluku kanzitako oli mukola ali bakyala banno oli bwasiriikirira bw'abanga balina akasimu ng'afunyeyo kaddata ng'abadde alaba ebintu ebyo ayinza okuyingira mu kisenge n'omulanga akuba omulanga wawe nadda mu masuuka mu bbiro n'akaaba naye ng'ekimukaabyo kimanyi alabira ddala omuwumba tutwagaba bannenze singa ompaamu kale tuwanyise bulamu nkuweemu ku bulamu obwange ompa obubwo tutambulira awo ku mwana owuwo gwoli akulese mu kamera nga gwe ekikulese mu kamera kagaali tokaabira school fees omwana we alina basari wuliriza bannange njagala bwe twogera ebintu bino muwulire tokaabira school fees ekikulese mu kamera si kuba nti bulunoke taweerera mwana omwana alina basari ofuna bulungi tokaabira ki tokaabira school fees omwana wo tokaabira bujjanjabi nti omwana mulwadde baganye n'omujjanjaba bambi nedda si kyokaabira ekikukaabya kagaali ka mitwalo 35 si bujjanjabi njaga tambula empola si buki si bujjanjabi omukyala yenna akugamba nze taata w'abaana singa nyamba nansasuliranga school fees nze kale singa nyamba omwana we bw'alwala namujjanjabya nze kyekyokka sirina kyenkwagaza tambula wawasa watambuza obulamu naye at least nyamba omwana ono asome kubanga musaayi gwo nyamba omwana subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma. Okay, it's real time with Mimi. Tubeera wano kutandika ssaawa 3 programu ebeera etandise ez'okumakya. Ogenda kubeera ng'ogoberera Executive Media ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera ng'ate bikyuka. Programming yaffe egenda kubeera ng'ekyuka era tulina programs nyingi eziri ku coming soon z'ogenda okubeera ng'ate weetaaga okulaba Executive Media. Tugenda kubeera nnyo nga tuyambako omwana omuwala naye mind wise mu bintu ebyokukola ssente n'ebyokukola ebiki ebituyamba n'engeri gye tuyinza okukozesaamu intaneti okubanga tugifunamu okusinga okubeera nga tweswalizaako weswaliza. Mimi's Glamour be banyambaza era be banyambaza engoye zonna z'olaba nga nyambadde wano ezisinga kasita ziba nga ziri mu format bweti ya sharia yangoye ziri corporate luno bazinyambaza zino bakazireeta alwetaaze gye luli mitwalo 6 alwetaaze weeruli n'obukaaya weebuli osobola okuyitawo ku Sapolo Road bw'oba wakava ku Studio Flats abamanyi Makerere Sapolo bw'oba wakava ku Studio Flats eddako okuli Comrade Inn wansi kwekuli boutique eyo ennungi etunda ngoye ziri corporate. So real time with Mimi agenda kubanga yo buli lunaku okutandika essaawa 3 ez'okumakya. Obulango bwammwe bugenda kubeera ng'ate buyita bampa budde nti egenda kubetandika ssaawa 4 ez'okumakya. So beerako ku 4 zennyini oberere ng'olindirira real time with Mimi. Naye programu yange eya real time omukulu ono ye agenda kubanga agituwa buli week tumufuna omulundi gumu. Equity for Men. Equity for Men njagala nnyo kubanga bwe tutegeera abasajja biki bye baagala na biki ebibanyiiza ffe ng'abakyala kituyambako ate era okubamanya kuba tetulina bwe tugenda kwewala bulamu butaliimu musajja naye era tetulina bwe tugenda kubeera nabo oba yadde okubanga tubategeera nga tetumanyi biki bye mwagala kuba gwe nsula naye ayinza obutaŋŋamba naye mmeeya nannyamba naŋŋamba nti ashami mu abasajja baagala bino ate abantu programu ya mmeeya eno bagyagala nnyo bambi era abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala subscribinga likinga bw'omala osharinge
Gibbs Bridals yemu kuba sponsors ba Mimi's Glamour. I mean like real time with Mimi. Era bali awo Kisasi ku White Horse bambaza abagole kusano kola engoye ezili custom made. Ndino omukulu MC Mayor atukyaliddeko wano ku Executive Studios. Studio mpya. Kawowo nkawulira. Akawo kawulira. Amina ngezaako. Manyi kyali kinyuma kulaba nga omulimo gwo guvaamu ebintu guzaala buli lunaku. So kino ekintu kya muwendo. Amina. Era sijja kulimba singa we naakirabye. Sina we naakirabye. Ozitambudde studio obadde tonnakiraba. This is beyond. So my brother asiimye era n'agamba this is beyond kigambo kinene nno ekyo. Ye yakasooka waneeno era n'asiima. Nsiimye. Ate nkakasa buli omu ajja kusiima. Inshallah. Ajja kusiima. Kati akambalo mbadde nsaba oyiseewo akwambaza. Nedda eyanyambaza nze. Katonda kyakyannyambye ngula buguzi. Nze saagala nnyombo ate zizeeyo. Era wano abantu bagenda kuba bakkirizibwa okuyiga. Abantu njagala batandika obbakwata okuva ku ngatto. Owakamera. Engatto? Kitegeeza oba ogamba tujja kujjanga n'engatto zaffe. Mwamba njagala engatto zammwe ennungi. Kati njagala ng'engatto yo bagikwate. Kuva wansi. Mitwalo 5. Nga gye nnyambadde olwaleero. Omuntu bamukwate kati omuntu amadde njagala nnyo balabe kano. Naye kati ate engatto waziggyeemu. Kuba kati kano ka design tekannalabika. So barange munzikirize ate awo wennyini nnyini tulina ensonga egenda mu maaso. Nze gye sinnaba yadde okubanga ate njogerako ate nga ndaba era tekinnaba kunneetaagisa kubeera nga njogerako naye muganda wange ali mu studio namulabye dda ng'ensonga yagikwasizza maanyi awo ndowooza Equity for Men yayimuse era njagala kumubuuza ebigenda mu maaso abiraba atya lwaki twatuuse awo we tuli lwaki Equity for Men yatuuse okubeera nga ate yenyigiramu. Because abantu balowooza onoonya views ebiseera ebisinga abantu abasinga tekinnabanyikira muli Equity for Men ekola ki. So njagala sookera ddala kumanya Bruno ye yakutuukirira ensonga wagitegeera otya kiki ekyaliwo ogezeeko okuba nga otulambulula tutegeere nawo we tuli. Okusookera ddala for the first time njagala kwebaza abantu abatonotono abatandise okutegeera omuwendo gwengatta ku nsonga ezibanyigiriza. Amina. Bruno K for the first time ye yakinsabira na ku live ye. Bambi. Yakinsabira ku live ye era abaaliko n'abagamba meeya nkwegayiridde zino ensonga mbadde nsaba gwe mulundi ogusemba zoogerako mbadde nsaba taata onnyamba ongattirewo. Ebisigadde byonna biyisize mu ggwe. Ekyokubiri nansaba support yonna eyeetaagisa. So mu support eyeetaagisa mwe muli amateeka mwe muli PR mwe muli bintu bingi era ekimu ku kinatandikirako kwe kwogera because nze nganze kyensobola okusooka. Then ba lawyers of course aba Equity for Men yesterday but one twali nabo era twatula mu meeting ne Bruno K ne team ye tumwa advisinga ku mateeka kyalina okukola na buli kimu era n'olwaleero tulinayo meeting era yaba council ba Equity aba Equity for Men. Wakinsandise na kwebaza nti omuntu nga Bruno K with influence gyalina n'erinnya lyalina okubanga alina waatuuka n'alabira ddala nti Equity for Men wano eyinza okunnyamba n'atadda naga meeya gwe neetaaga mu nsonga zange abala bonna mwogere mwopi naye meeya gwe njagala lwaki bakulamu enkola eno totyoboola tovuma tokola kiwabula ow'ensonga lwakuba nti mu kaseera k'okwagala okubaako amazima g'otuukako oli waliwo akirisiivingira mu mbeera y'okulowooza nti omukakkanyiza oba omuvumye mu mbeera y'okuba ng'onoonya obwenkanya teri gw'ojjako obwenkanya yalowooza nti abadde akunyigiriza buli ogezaako okumuggyako amazima yalaba nga ate ggwe omubi okola nti abamu atuka nagamba abamu mu replies zaabwe ne batuvuma ne batutyoboola ne batukkakkanya ne batuwemula gwe kyotasobola kukola ki kukola. Naye ekimu ku mulamwa gwa programu eno gye twatandika Zubeida kyenjagala okugamba abantu ffe tuliwo okubagamba Bayibuli yeegamba nti alina amatu awulya omwoyo kyagamba ekkanisa ffe ebyaffe byakwogera bwe twogera gw'omanyi kyovala mu comment section eri agamba nti mba kubanga nawuliriza emusimeya ne Zubeida nga sinnanoba wallahi sandikoze eki sandivuddeyo
nalaba batemayo akantu program yasembayo akanyumira ennyo abantu lwe neetondera omukyala nga nkutte ne message nenfukamira omukyala omu n'agamba nze owange akugambirawo nnyabo kati onkutte kiki oyagala okukola akuvumirawo abasajja mubeekaza nawunzika ngaakuvumye ngaakutyobodde biki naye nabalaga nti abasajja waliwo otukana okukkakkana n'ensobi kulunezze tolina kyagikolera kati ng'olina kukola ki kakati mu mbeera efaananako bw'etyo omwana oyo Brunoke yantuukira newankubadde ensonga yali ekola ki yali etambula olwedde nga weeri naye nga nange mpadde opiniyoni yange naye nga siri officially kwegamba nti ndi invited. Kati ze kyekyenjawulo ndo kyenjagala okugamba abantu kyennina nti nze nina wensinziira okuyingira ezimu ku nsonga. One, amwana activist atakabanira eddembe ly'abaami under Equity for Men, a registered organization. You can search about it on Google n'ebirala. Kitegeeza nga tonnabakubiza kano kabiyingiramu nga kaani mbiyingiramu ng'ana activist emirundi egisinga ng'ali concerned. Then kakati ate chance okubeera beyond kakati omuntu ajja n'akutuukirira n'akusaba n'agamba meeya nsaba zino ensonga gwe mba nzikola ki nzikwasa. Zubeda alina akantu kenze nga njagala tandika nako nga bwe tugenda ku nsonga za Brunoke bwe tutategeere basajja kiki baagala awo tulina ensobi ze tugenda okukola tuwunzike nga abasajja bafuuse babi. Nina message awo njazikulaga omukyala yajja mu kabokisi kange mukwano gwange tudde nga tunyumya kakati in fact omuwala oyo twalina namukwanako katono kati bwe twekwanakwanamwe ebyaffe tebyagenda wala ngenda okuba ebifaananyi nga bamwanjudde omuwala kati bamwanjula abaddeyo nga tungalaba seta alina bizinesi zemulangira olumu nga twasigaza bwakyali kati ampeereza kayimoji ng'akaaba nemubuuza sweetheart kiki ate ekyekiganye nagamba Mayor, I want to talk to you. Kozi nemugamba yes, talk to me. Nagamba I am in a relationship. Kistategeera naye nga tewanaita na myezi 7 nga bakoze eki ndaba bakyadde nemugamba what is the problem nga ngamba musajja amaze weeks 2 wakanga takola ki ataliiwo ubwo yamugamba alina kitaawe mulwadde gwali mu kulwaza kati y'omwala agamba nenoonyereza nga ekituufu akola ki alimba bwe namugamba nti mukwano mpulira mbikoze njagala twawukane mbe omusajja namudamu namugamba kola kyoyagala oba ogenda kola ki genda kakati ate mbe omusajja ng'akubira bazadde be bw'akuba mu famire y'omuwala basisters be olutambi lukyuka mbw'abagamba omuwala ayomba nnyo Chris ayomba nnyo antamizza okuyomba bisusse kakati omuwala naŋŋamba kyokka ng'ebyokuyomba nabikomya kitegeeza tasoose gaana nti yali takola ki nti yali tayomba naye omuwala ŋŋamba nti meya wallahi ebyokuyomba naye nabikola ki nabikomya waka sikyayomba naye omusajja ye ensonga gyawa abaki abewaka kakati nze bwe mba nanoonya manyi nina kyenjawo Katonda kyampadde nti waliwo okubanga titogenze na mu ssomero okubisoma ebimu naye ng'okozesa bwongo koze ne mugamba relax naye tokola nsobi yonna n'ogikolera mu busungu ekyokubiri weegendereza olabe ye kikyagamba ne muddamu ne mugamba omugamba okunoba bw'omugamba nti ngenda kuviira agamba kiti aziramu naŋŋamba gwe genda oba ogenda nemugamba nemugamba naŋŋamba ekirala famire yange ŋŋamba bwe muviira mbwe sigenda kusobola kuyimirirawo nzekka lwaki nti bizinesi eno gyendemu omusajja yangattirako ku ssente mbu kati kye batidde abafamire yange bamanyi nti omusajja ajja kunzijjako ki tebalina mwana tebannazaala aŋŋamba nti bajja kunzijjako bizinesi nemugamba kati nze nemugamba tobeeranga mu bulamu bw'owulirira ddala nga bugaanye olw'okuba nti someone ayina bwakuyimirizaawo mu mbeera yonna ffenna kye tunoonya mu bulamu mirembe wotafunira mirembe ng'olaba kisusse nsobola kusibira wantu wendaba nga kikoze eki kisusse ne mugamba ekyokubiri gwe toddaawo nolowooza nti bizinesi y'enkomerero ya buli kimu tobeera wantu nkiddamu tobeera wantu ng'olaba obulamu bukoze eki bikoze byoli mu kuŋŋambako biyinza oba bigenze beyond nga waliwo ebirala byotasobola kukola ki kumukuba koodi ng'omuntu gwali okwanyeeko nkutuukira ku kinyusi muwe solution neetegeera ekibadde kimusumbuwa nemugamba osobola okwewamu ka space n'owummulamuko naŋŋamba Mayor thank you so much by the way I think of doing that biki nemugamba ate teebereza byonna ebyo kati bakugattako ka sex
ompulira muvuzeemu ka side ne mutawo ka side kangolo kati nefudde nga ayagala omukwana nemugatereeza olaba bino nemugamba olaba nkutowolodde nga nkuwa bubi bigambo olwo ate mbakuwa ka sex wandibadde owulira ng'oliki ng'okkakkanye ko ye nanziramu bw'ati mee ekituufu amazima gali nti ne sex simwagala nze siri muntu wa sex kati olwagamba siri muntu wa sex wenamanyira obuzibu bwe buva era omuwala nakati beekwaga message ansinza antendereza emboozi yatandikira awo naye laba engeri gye muvuzeemu nemuvuga kati nga saagala mugamba ddala omusajja tumuwa biki kati nemugamba kati bwe yaŋŋamba si muntu wa sex kwe kumugamba oba n'omusajja ono nga kyekimusumbuwa nga sex we tomumuwa kyeyava ŋŋamba May, are you sure? Are you for real? Nze mbadde ndowooza kintu kiri mayina ekyo nzikatira ate lwaki abataŋŋamba owulira nemugamba bwe nawulira nti nemugamba maama nemugamba mumala bbanga kinaŋŋamba ze situmala n'omwezi nemugamba kati nkubuulire eriyo omusajja asooka okujja n'akugamba direct eriyo abamu nga tajja kukugamba naye kyeweerabidde nti omusajja bwe yali akukwana okukuteeka ewaka mukubi lwakwama tebaagala kwogera ekimu ku kitusikiriza from the beginning si mpisa zo si ddiini nti nze kasita nkulaba Zubeera ndandika okukubamu obufaananyi ebirala byompoleza simanya ddiini bijja luvannyuma kakyala ka ddiini kakyala ka mpisa kakyala kakkakamu naye physical appearance yo esikiriza mu busiraamu ekyo mukimanyi nti muzimu ku nsonga zikosinzira bw'oba onoonoonye omukyala eddiini weeri naye n'obulungi babukola ki nga kalungi ng'olabira ddala nti ddala kituufu labika kuweesa ki ate teri musajja anyuma kuwasa mukazi nga byute yo oba n'obulungi bwo n'akabinako n'ebbeere lyo mbu just abirabako bulabi abasajja tunyumirwa nga yo body ngikozesa mu buli kyenjagala because ntuusa n'okwanjula ewammwe njagala nkuteere eddala ewaka nkunyumirwe mu buli kimu program gye tuliko y'abantu bakulu kakati omuwala ne mugamba omubiri gwo nga bw'olabika bwetebereza omusajja omaze omwezi mulamba tize Meya omusajja agenda kumanze nga nkoye nagenda okulabira ddala nga bambi omuwala ono nga sex ateekeddwa okuba nga naye agoba omusajja ewaka because abasajja kano njagala mukobe n'abakazi mukawulire omusajja buli lwakukwatako ekiro n'omukola kano n'omukola omulundi ogwokubiri ogwokusatu kati olina kafiya k'omuteekamu ne bw'aba nga zaayagala kati kyovula abasajja bamu asooba busobi okukwatako kubanga alina mu bibiri either okugaana oba okukkiriza kati ddi amaanyi g'ekisajja lwe gakendeera otandika oluzinge n'apetayiti omusajja already agenda okujja okwapulokinga nga munda muye ojje weegendereza era nosimayo waliwo abakyala benjogera nabo n'abasajja benjogera nabo omutima gw'omusajja ogukwatanga mu process y'okwapulokinga guba gukubira ku pressure ya waggulu nnyo kuba olina entiisa gy'omwambazizza nti gwe ebibyo toyagalangako kati aba asuubira kati ne musooka mukaayana ogenda okutuuka okukkiriza yo already omusajja mu process ya sex yo already aba yamaze dde okwepositioninga kati amaanyi gano ge mubala nga muli mukukaayana yo already akakkana kati mugenda otandika ekikolwa ng'omusajja ono gwe twogerako ye bambi yawedde dda amaanyi kyava akozesa eddakiika 2 kyokka ng'ate gwe obadde omaze okukkiriza kyova olaba nkubiriza abakazi mwenna abali wano teri kintu kyasinze kunyuma bulamu bwansi eno naddala mu kisenge kyammwe nga sex gwe weesabidde omusajja buli lwe weesabire ng'omusajja wo n'omujjukiza n'omukwatako kireyo ssaawa 9 oba 8 oba n'awulira nga gwe omwekwatiddeko 1 bibino byogenda okufunamu omusajja abadde tali mu muudu kati bw'agyeteekamu amaanyi gonna kuba akusanze naawe oli haayi amaanyi gonna ogenda kufuna eddakiika bujuzi otafunanga kubanga ku luno gw'omuzuukusizza gw'omujjukizza kati naye yeteeka mu position anakusanga naawe oli haayi kyova owunzika nga naawe oli revealed owulira nga okkakkanye akukoledde kyobadde oyagala ate naye n'akozesa obudde obuwanvu okusinga kuno ye bw'abanga yakwapulokinga ofuna bulungi kakati mu mukwano gwange oyo lwaki yabadde anneebaza mugamba ekigambo kimu mu bufumbo emirundi egisinga olw'ekigambo kye ngenda okukozesa naye mukyetaaga mukitegeere kwe kye tulina okweyisa ng'ekimalaaya
yakikozesa ekigambo nga bwe kiri because muli mu kisenge babiri omusajja wo mwesabireko gwe tomutwala wa bulijjo kubanga mwemanyidde kuba oli yaŋŋambye mbutuze nalina yammanyiira ne mugamba nedda kati omusajja atandika okukatika nkubule teri kitula kyalinga musajja n'abeera ne ku mulimu nga mukyankalamu nga nebyakwata bitegeera ng'avudde waka nga bamumanyi mental oba omaze okumudisturbinga aviira ddala ewaka kyova olaba okulya obusungu akozesa bungi nnyo ku mirimu banne tebamutegeera yavudde tagolodde naggolola obusungu alina bungi kati mmwe mulowooza mbwebyo tebikulemesa kulekawo za kameeza munjagala kutegeeza abasajja empisa embi we zitandikidde awo kameeza n'akoma nga takyakateekako n'ebirala njagadde okuleetera emboozi eno nga bwe tugenda direct ku mboozi gye wambooze ya Brunoke nga njagala kubaako bingi nti puroguramu yaffe eno eyigiriza mutegeere nti omuntu bwe mutwalanga mumayina Zubeda abakyala bali eri mbufumbo ye alowooza omusajja ne weebuuzayo omusajja abeera waatya gwe omwezi mulamba omusajja atakugamba gwe n'oteekubiriza mutima n'ogamba naye gundi gwe omusajja ono atanyegako omwezi mulamba ki ekigenda mu maaso kati gwe n'okitwala n'otandika n'okwewaana mu banno so omusajja wange amaana n'omwezi mulamba kuba naye mukiŋŋamba yakiŋŋamba ye akiyita kiri nnomu so amaana n'omwezi mulamba nga tankutteeko and you expect okubanga omusajja oyo talinayo muntu mulala eri ne mugamba ng'okisuubira okuba nga talinayo muntu mulala ne mugamba tekyanguyire nga bukyali nangamba meeya ngenda mukubira wiikisi 2 ng'omusajja taddaki waka nangamba meeya sempulira byonna obiŋŋambye naye nze kyempulira ntidde kyekimu kyekiriwa nze mpulira nze kumukubira essimu nze mukubira essimu nze ne mugamba mukwano ogenda mukubira n'essimu tomugamba direct kikyoyagala ne muyiteeko mugayo njagala twogere tulabe obuzibu bwe buva gwe tomugamba nti waliwo ne yakubuuliridde bw'atuuka ewaka kolawo kubukola obutabaddeewo kaba kajuisi kamuwe teekawo ati oli muwala muto ne mugamba naye oli mukwekaddiya myaka 24 yenna weefudde ng'omukadde ne mugamba teekawo obukodyo otandika teekawo weesudye nangamba meeya kati nabadde nga mpereza message nangamba omusajja finally yanjatulidde ekyadde kyamugoba ewaka nze mbeera munyiivu buli kadde simuwa ssanyu ekibiki ng'abalamu n'okudda ewaka nga talina mugaso kati ewaabwe bali abaana ndowooza abasajja balina famire engazi taata we asangibwa na mulwadde nga yeeberera eyo nadda mu nnimiro ze ng'abadde yamwesonyiwa nangamba naye omusajja musanyufu ewaka yamaze nanjatula yamugambye oluvannyuma namugamba naye baaba yenna yakubuuliridde yakuyambye namubuuza lirungu oli wanjawulo kiki naye nga yajjukira kyenakoze eki so tutegeere abasajja bebakola ki byebaagala bwe tulama lutegeera abasajja bye baagala tujja kukola tujja gezaako tojja kukola perfect but tujja gezaako kati ekiddako kyekiriwa Zubeda nakola buli kimu omusajja namukolera buli kimu nga naawe abalabi tugamba wakola ki kati gwetebereza omuwala ng'oyo relationship ye bwebadde egenda okuggwawo oluvannyuma abe ng'anyumya mu banne nga gantize namala nga omusajja nga nkwatako saagala emyezi 2 kati oli ayinza obutakikwatulira ku mwenna ali yalitayagala ntiza omusajja yajjanga nkwateko naye nga nze saagala myezi 3 nagigwa wali kati omuntu omukulu wategeera nagamba bambi wayingira mu kintu kiwali tokoze eki kiwali teweetegekedde so ku nsonga za Brunoke nga bwewambuuzizza eyo banne tuyitidde obuyitizi naye mufunyeemu kyemufunyeemu tuli ku real time with Mimi era njagala kujjukiza ECOP photography and videography bakuba ebifaananyi ku mbaga kwanjula kussa n'emikolo gyonna emirungi okuli nnika baptism weddings birthday parties graduations ziri mu kugenda maaso ofuna ekifaananyi ekirungi okuva mu ECOP photography and videography aba TMR bakugamba si kalango wabula kujjukiza bakyala nti mugende mukebeze kansa kansa awona singa bamuzuula ng'akyali genda bakukebere kansa okwekebeza bino bye babatiisa nti weekebeza ojja kuzuula kyoyagala kirungi genda mu ddwaliro lyonna ne weri ba CTMR mu ddwaliro lyonna erikuli okumpi weekebeze bulungi tobeera n'ekirwadde n'okirinda ne kibeera nga kigenda bugenzi nga kikola ki nga kiranda nga kyeyongerayo bweyongezi oli ku executive media subscribing liking abomalo sharing ndine MC Meya gwe eyakatweyongako ndine MC Meya era nga tumufuna buli week omulundi gumu tuli ku real time with Mimi so yes
ensonga za Bulunoke ekimu ku kye yaŋŋamba nze bwe nasooka okulaba ka vidiyo akaasooka omukazi ng'asaba akagaali yes weda nga nze nasinaba kukyamuukiriza njagala kutegeeza eggwanga mukyala gwe bakyala banno bali bubi mukwano bambi bali bubi era waliwo omukyala gw'ojja okusanga bakukubire mu ttawuni oba bakyala banno nga be bakukuba nga balaba ebikukaabya bya kisiru ate bya kisiru nnyo nga bajja kukaaba abanno bakukube bakyala banno nga teri akkubye teri mulala akkubye nga bakyala banno bebakoze eki bebakkubye naye ngaekikkubye kiri kimu okaabisa kyejo nakajanja nga bo bakeeta kajanja gwe ssebo omwana wo bw'ozannya sepozi tiktok ngenda gimugiramu paadi ye erererere ani ogamba mutabani oyo omwana abadde alina tiktok simanya nze ebimu bye muŋŋamba omwana yabindaga sepozi mu tiktok ye ngenda kujjamu gundi mu paadi ye ngenda kudilitinga mu tiktok bakazi banno bali eri oli awuliriza n'asiriikirira omwana wo alina paadi okay kati akaabira kagaali kamitwala nga 35 kaluku kanzitako oli mu kukola ali bakyala banno oli bw'asiriikirira bw'abanga balina akasimu ng'afunyeyo kaddata ng'abadde alaba ebintu ebyo ayinza okuyingira mu kisenge n'omulanga akuba omulanga wawe nadda mu masuuka mu bbiro n'akaaba naye ng'ekimukaabyo kimanyi alabira ddala omuwumba tutwagaba bannenze singa ompaamu kale tuwanyise bulamu nkuweemu ku bulamu obwange ompa obubwo tutambulire awo ku mwana owuwo akulese mu kamera nga gwe ekikulese mu kamera kagaali tokaabira school fees omwana we alina basalo wuliriza bannange njagala bwe twogera ebintu bino muwulire tokaabira school fees ekikulese mu kamera si kuba nti Bulunoke taweerera omwana alina basalo funa bulungi tokaabira ki tokaabira school fees omwana wo tokaabira bujjanjabi nti omwana mulwadde baganye n'omujjanjaba bambi nedda si kyokaabira ekikukaabya kagaali ka mitwalo 35 si bujjanjabi njaga tambula empola si bujjanjabi omukyala yenna akugamba nze taata w'abaana singa nyamba nansasuliranga school fees nze kale singa nyamba omwana we bw'alwala namujjanjabya nze kyekyokka sirina kyenkwagaza tambula wawasa watambuza obulamu naye at least nyamba omwana ono asome kubanga musaayi gwo nyamba omwana omujjanjabye kakati munnanga abaana ba generation eno waffe owa Vanessa agala kagaali ka mitwalo ameka era n'osanga bakyala kimpadde nja bayita bakyala kimpadde amugulira akagaali period naye ng'ali mu kugamba amugulira akagaali period ye owuwe naakaaba school fees nga n'essomero lyasomeramu lya gavumenti basasula emitwalo 2.5 njagala kujjukiza nti eriri owuwo gy'asomera basasula emitwalo 2.5 naye tolabangako wadde emitwalo 2 egyali givudde wa famire y'omusajja mu kifo ky'okugamba nti gw'okaabisa kajanja mubuulire mukazi munnamwe nti naye owaayi omusajja bw'aba asobodde okuweerera omwana ng'asobodde omujjanjabe gwe kyoga tosobola kweva mitwalo 35 kyemutalina kwerabira mu mateeka omwana avunaanyizibwa ku bazadde be nkiddamu tavunaanyizibwa ku kitaawe omwana avunaanyizibwa ku bazadde be twogera ku bazadde be avunaanyizibwa ku maama na taata ate to make matter worse nti omwami gobadde okimala asobola okwawaabira mukyala we ntalabirira mwana ne wano mu Uganda ffe tukitulowooza nti omukyala eka yawawaabira naye okimanyi nti omusajja asooka owawaabira omugundi tulina families ng'omukyala financially ali stable nga n'omusaala gwafuna kubanga okooti kye basooka okutunuulira yengeri income source of income yammwe eri etya kakati ojja kusanga omusajja nga mu family afuna emitwalo 3 omwezi ke kalimo kaayina ng'omukazi yafuna millions 3 era omukyala omwami kyava ayimirira straight mu kooti nti owekitiibwa omulamuzi ngezaako okukola kyensobola omulimu gwange gwe guno era bansasula emitwalo ameka 3 naye mukyala wange owekitiibwa omulamuzi omulimu gwakola ali ministry of health ali ministry bweterere afuna millions meka 3
buli mwezi allowance nga tomugaseeko naye ayagala nkole nga ye bwe yanikoze eki kyetwakkaanyako kinali mumusabye ankwatireko mu process eno nga bwe nnoonya omulimu oguli better ankwasizeeko mu process eno nga bwe tunoonya omulimu oguli ki bwe nnoonya omulimu oguli better nange ntekinge my 50 era omulamuzi kyava atunuulira bw'ati n'amanya nti ani bwe kuba gaba custody kye babagamba nti kale for the meantime maama ogenda kusigala ng'okola kino taata mu busobozi basigale ng'akola kino kubanga taata nja kugamba nti essomero ly'essomero lya mitwalo 10 okubalansinga kasalale kange kyokka ye maama agamba omwana wange alina okusoma international school kooti kyeve mugamba omusajja gweretanga 10 lyo lyokola ki kati maama emitwalo gye oba miliyoni z'endala azigatteko kuba yayagala omwana wasomere mu international ki kitegeeza kisobokera ddala to defend yourself olwa financial status yo nga bwebeekoze eki kakati njagala kujjukiza omukyalo ono kyotalina kwerabira soke twebuza okola mulimu ki bannange tulemenga kubiranga budget na plans ku ssente zitali zaffe zitalina mu nsawo Vanessa bulunoke yakoze kyateekeddwa okukola bakyala kimpadde abala ne bagamba eso omwana alina ku basari anti kyotalina kwerabira basari ki era na ssomero ki basari gye twogerako tali ku ssomero lya basari lya mitwalo 3 ali ku basari ya ssomero erisasula akakadde kamu n'ekitundu ekyo nakyo njagala mukiwulire basari gye tuliko ali ku basari ya ssomero erisasula akakadde kamu n'ekitundu tusooke twebuuze basari ali ku yaki titaata yafa maama nafa nti kati omwana aliwo nga boolaba ekibiina ekyaliwo kye bayita Lutheran World Federation nti babawerera mulekwa oba bwe tumala okutunula basari yajja ku grounds ki nti taata binga an influencer nga waalinnya bamugamba tugenda twagala otukolekwa bulunuka nnyonnyola nti bwe yagenda ku ssomero essomero lyamulaba nga limumanyi ne twagala okole nga bw'okolera y'essomero buliyera gyakola ki gyali n'abagamba nti akalango kange kaba ka ssente weeziti ka miliyoni 2 essomero libagaininga ne libagaininga mpaka ku miliyoni 1 n'eki kakana nga bagudde mu salary bracket y'omwana we they have really era n'obutambi mbulina wano bulunoke obutambi obulango bwakolera essomero mbulina wano babompeeko tubuteeke ndaka kuteerako wano nkulage yes ngina bokuteerako nzikula che cool hey officer alanga Salanga Filanga Adende kakati kitegeeza essomero alisasula mu bulango bwabula essomero lyamu swap deal very good essomero erimugamba kyojja okusasula ye vaani swimming pool biki n'ebirala bulunoke byakola ki ebyo byabisasula mu kashi naye aweereza direct wa baasa waki wa ssomero kakati mmenyawo ekyokuba nti bulunoke taweerera muki taweerera mwana ofuna bulungi ekyo ne tukijjawo bulunoke nannyonnyola nti mmeeyo ekyo nkikola nkikola 2 ne tugenda ku kyobujjanjabi ne dokita waali in fact yalina badokita 2 yasooka ol dokita yamuleta ne ku live guy waali awo bamita jokwe nga tuli mu kukaaya n'ennyo dokita naye najja amita Piriton bamita guy erinnya Dr. Piriton something like that mujjanjabi omutegedde yes asomesa nnyo ku gundi ku ndwadde zino very good guy nannyonnyola ne bills engeri gundi era ndi receipts nazo ngenda zikola ki byonna engeri gyabadde ajjanjabamu omwana woono bulunoke ng'era takozesa kaashi kumuwa mukyala asasula ye amugamba twalayo omwana then tamuwa kaashi era nzijjaawo nawe okulage obuzibu obuyinza okuba nga buva
then ekyo nakyo ne kibanga Bruno Kendowooza yakoze ku ky'obujjanjabi. Then ku kyengoye n'ebirala Bruno agamba ekyamujja enviiri ku mutwe nga buli kyayogera n'omukyala bw'agezaako ayogera naye abiwa ba blogger. Kubanga ne DNA eyo gy'owulira gye baayogerako Bruno K, it was a conversation between him and her. Nga boogera ng'amugamba kubanga bino bwabulira it was one night stand biki. Bruno K namugamba naye kati omwana ng'ejja atandise okukula okummalamu kana akakunkunako ne mu mbeera ey'obwa Sseruganda tukole DNA. Omukazi n'afulumya results n'aziteeka nazo balita kagwa ne bazipostinga nti nga Bruno K bwe yeegaanye omuki omwana. Era nga results zonna nga bwe zaafuluma omukazi n'akwata DNA report y'omwana n'agipostinga, ekintu ekimenya amateeka. DNA report y'omwana yenna, omwana alina future bikimu yagiteeka ku internet okuprovinga abadde yeegaana byonna kwagala kola ki kuvunza musajja ono. Naye nga Bruno K agamba ya wallahi saagaanako mwana wabula nayagala mbeere ku safe side nga ntegedde nti omwana muki wange. Ekyo ne tuvaawo. Ekyokubiri Bruno K kyagamba kye yazzaako abadde akola kino wammanga bwe yalaba nga kigenze wala alina mukyaliwe bamuyita Hashim. Ng'omukazi atalina mulimu bikozi biti n'amugamba Hashim nyamba onfunire omukyalo ono muki omulimu. Era Hashim yaleese nayogera sayidi ye ng'omuwala yasasulwanga $800. Kyokka n'omuwala otagwegaanako nti omusajja tamufuniranga ki mulimu mu byayogera. Naye bwe kyagobya omuwala bw'ate ng'asooka adda ku kizimbe bwe baali bamuwadde omulimu n'asooka ageya boosi we nga bwe yeesiyaganaani. Omuwala yennyini. Omuwala nga yayogera Hashim yeesiyaga ne Bruno K. Onfuna? Ng'embaga ekula Hashim nga yeecwacwana ngenda kumugoba nga Bruno K yeegayirira mpaka Hashim yawulira kimususseeko n'agoba omukyala. Naye omukazi gwe saagala gwe boogerako oyo nze nga nfunidde omulimu tu. Omukyala oyo n'agenda agamba abantu nti alina kansa. Ensi neekomerera nze nga bwe sifuddeyo ku mukazi nga bwe sikoze eki nga bw'akola ki bw'alina kansa. N'agamba naye kyasinga okummalamu amaanyi byonna nga mbikoze. Omukazi ne muwulira nti ate ali lubuto azadde omukazi alina kansa. Omukazi w'abaana 3 gwe twogerako wa Bruno K then n'abalala abaddako awo alina ekibbebi eky'emyezi obwezi ky'alina. Aga kati meeya byonna obiraba nti kubanga n'abuuza dokita owa kansa azaala aliko balina babiyita bintu bya ekimo azaala n'azaala asooka n'azaala n'owokubiri. Olaba nti waliwo sympathy cards zize zizanyibwa all along nga zonna zaagala kulowoozesa ono omuvubuka nti mubi. Agamba meeya kati mwe mwagala neetikka obuvunaanyizibwa maama w'omwana wange already alina obulamu obulala bw'atambuza already gwe bakulaze nti bamwanjudde azadde n'okuzaala. Kati ate nze mba neetikka byonna ebyo. Nze mba muleete kati nze mufunira emirimu nze nkola ki buli kimu obutaba na bizinensi gyakolera bakivumira nze ng'ate ali mu maka ng'alina n'omwana omulala gw'alina ow'emyezi 3 naye nakyo ne basigala ng'era bakivumira nze nti bw'atalina mulimu. Era n'adda ku live z'abantu bamusondere nti afune ekyokukola. Era nga bavuma nze Bruno K ate nze omwana owange ow'emyaka 5 essaawa zino bali mu kuvuma ex w'emyaka 5 naye nga teri ayogedde ku basajja bano abamuzaddemu abaana bana abalala. Bo lwaki tebamukolera bizinensi lwaki byonna bakyetikka ku nsi. Ekyo Bruno K naye naawe ensonga ye. N'agamba meeya namukwasa Hashim nga mpulira kisusse ne ngamba omukazi nga buli kyetwogera kyonna akiteekayo. Ekyo nabadde mmanya alimba naye nange nakikkirizaako kuba nze mwennyini naliwo nga tuwandiikira omukazi nga tumusaba meeting nga tetunagenda mu kkooti. Mwawandiikira Vanessa? Nga tumuwandiikira Wabahi. Twawandiika rate eyo ne tugikopinga ne tugiteeka wa brother we ne tugikopinga ne tugiteeka ne wa Vanessa. Tumubagamba twagala ajje ne ba lawyers be n'abafamily abantu abo baaswalira oba baawuliriramu ensonyi. Bajje twogeremu bambi. Tulabe obuzibu bwabwe bukola ki? Omukyala mu kifo ky'okujja meeting yadde yakubeerawo ggulo ku Sunday. Omukazi omanyi kye yakoze yabitwalidde mu buloga twali tuli awo ng'atukolera video ng'atwabya ffenna. Naye nga kubanga mu mateeka ne kkooti. Eno meeting yabadde yaki? Meeting yabadde yakunoonya buzibu ki wabuva kubanga ne bw'ogenda mu kkooti nga tunapapa genda mu kkooti bakubuuza mwali mutuddeko. Kati Bruno K nga kye yeetaaga ne meeting eno nga twagala tulabe kubanga Bruno K agaba n'obuvunaanyizibwa bukoze ki
kati nga twagatwaba omukazi oyo alina kyasobola otugambe obuzibu kwe buva tulabo batuva mu meeting era byonna kino kigamba ebyabadde bigenda okuva mu meeting byadde bigenda kukanyiza kyoba twali tumusabye ne balooyazi be kyonna tukimaliraawo bw'oba osazzeewo okubeera na mwana wo yes it's okay n'ebiki byotaga Bruno kakole byonna bigende ku mpapula ne balooya ekyamazima yabadde meeting eyo kuba tetwamugambye kujja na mwana tuba bagenda mujjako mwana kyova twamusabye abantu baswalira ne baki ne balooyazi be bannange omuvubuka omunyigiriza mpaka ku kisenge kati ekyo yadde akikoledde mu mutima mubi kubanga Zubeida singa olwaleero lwe magamba nedda ekyogenda mu kooti mumale obudde mukazi muyite twogereko naye muyite twogereko naye ye kyeyadde mu muvubuka ng'akkiriza akikole ki kati wenzijukiridde nti nga bwe twabyogedde bwe yabitwalidde bulogo omu kakati kitegeeza nti omusajja mwagala ye atuuke ku status ki because bwe kibanga n'ekyokwogera mukoobuntu maama w'omwana we nga sinnaba kuteekinga muvu ndala tusazeewo tusooke tuwogere na nsonga kiremye babuloga booli mu kuteekamu ebintu balina bweru mpozi wogera bateekamu ennyonyi nti bajje batuule mu nsonga zo ofuna bulungi kulunako okugenda ku live nze mwenyi nali mugaanyi meya Bruno kenangamba meya omukazi ali ku live anzita byonna abikoze eki abikoze meya nsiriikiridde omukazi oyo meya nakafuna aka project ka TVS eranga nange meya nyina endorsement kebadde n'akafiirwa lwa bintu bino ka endorsement kanako kagenda kufa kano nekabwakiri ne defend era amaze nangamba TVS yamaze nekisanyukira because waliwo ekyala yamugambye at least okiriyalinze mpu tubadde naffe shock tunga twebuzo kwe tukola naye biki kubanga ezo corporate companies ziri so sensitive nsonga ezimu yes okitegeera kakati Bunuke nanga meya ntaasa banzita omukazi alyere ya Bunuke si yasoka ku live omukazi yasoka ku ki ku live hati munange ng'omusya omuvubuka oyo yennyini nnyo omukyala ng'ayogera byonna nga bwabiraba buli lw'otuulanga Zubeida ne bobanga Katonda kyageze bw'omanyanga nti meya kyaliwo kuba mukwano gwo weewalanga nnyo okutuula ku ntebe oba ku round table y'abantu abamukkakkanya oba abamuvuma ekyo nakikyayirako omuntu nze tolaba Zubeida nze nkikula kasita mala okukyuzinga nti my friend nze situula ku ntebe y'abagezaako okukkakkanya anti okumanya nze nkukakasa ne bwe bamboozi nga yakukuba bwe ndaba ng'efuuse kizibu njebalama waliwo kye tulina okumanya nti Katono ye wange yes ebyo tubigamba abantu mulamu baayo n'omuntu wo ng'emboozi yonna gy'onoolaba nti kati ekuba waliwo juzi wano nabadde mpositinze Haji Bakaluba waliwo yataddeyo comment naga oba Zubeida abalaka ki ku Haji ne mugamba wakafuna data nze Haji Bakaluba yambeererawo mu Hijab Nation waliwo ebbanga we bankubira oyo musajja yayimirira nange teyanvaamu n'eyokubiri ne mbadde nga mwetaaga abaddewo so saga bwe yatuuka nali kati omuntu okulaga nti oli muntu we tewali nsonga lwaki otuula mutandika okuteesa okategedde kati ffe tulina abantu kati oli mutuufu omuntu yenna olina okubaayo n'omuntu we n'ogamba ono omuntu byankoledde nina okubeera ng'ate enkola ki kino nze sikikufera nze kino sikikulimba ina ne ba YouTuber wano abamu nga just ninze bulinzi kaseera naye nga nja baatulira nga nja kubaatulira lwaki bw'omanya nti meya nze content wo ng'onkyaza buli w'oyagalidde okunjeregerera okususse kutama because kankubuulire ffe tulina bulandi gye tuzimba tetwambala bino bisuuti tubyagala nnyo nti nnyo but tulina naffe ekifaananyi kye twagala okuzimba eri community kati lwogezaako okuteekinga this omanyi lwaki nkwagala nti bwe nzija nentula ku channel yo you respect me you value obudde bwe ntaddemu amafuta genvuze ne suuti kitegeeza tira kiteeka nti bwe ntuula ku channel ya Zubeida nina okulabika smart eri audience ye but you find some yowo ne bajevuna ne bawemula ne bakola ki ne bakyaza obukutyoboola tewali baawo nze nina akantu kamu nina akantu kamu kankoogere bajja kwetegeera I'm sorry David Lutalo abantu abamu bakyaza David Lutalo David Lutalo n'akola statement nti mu bavubuka abamu ku bagezi ku internet okugwe sikwatangako na mu ngalo n'agamba waluuka yo mite musimu meeya
Oh, bambi. Yali David Lutalo. Yagamba nti omuvubuka oyo mugezi temunnamuwa budde. Simanyi na myaka emeka gy'alina. Kati bali mu kifo ky'okutambula n'omuntu kubanga bw'olaba nga bamuwadde credit. Bajjayo ddate yenna wololowolele ayiwaayi and which is bad. Ate saali musanyufu. Nze tolina masannyalaze gompa ng'onzikakkanya. Yes. Tolina masannyalaze gompa because nze Zubeida mu Kampala sinaweza mu myaka 5 ne speed kwentambulira. Yes, ne kasuku yeewuunya. N'emyaka ena giri fulu teginnawera. Aga Katonda muga Katonda zembadde Mubende. Meya wava Mubende. Juzi. Noyingira ekibuga. Nze COVID yansanga Mubende. Omuntu bwakulaba n'agamba oluddemu muno. Naye nkulaga speed kwentambulira ne mpulira nga ndi mumativu ne baza Allah ninga speed kwanta nzani. Kakati bwogezako kweta ebintu ebinzikakkanya oba okola ki? Nzoba tolina kyongaseeko era teweewaana n'ogamba nti tuba tukuwaamu nedda. Ndi ku mainstream TV yakabi ensasula obulungi. Yes. Ndi ne mu kantu kano. Kakati Zubeida weewalanga nnyo okutuula ku round table y'abantu abagezaako. Bwe najja ne nkugamba njagala kutongoza Equity for Men, nabuuza ku muntu gwe mmanyi wa Hijab Nation asobola okukera ku makya n'amanya kiki kitegeeza teyakikubirawo. Waŋŋambirawo lumu nga kyo kibaba ndi mabegawo because tolengerera wano. You see Mayor somewhere. Yes. In years to come. Kakati taata b'abaana bano betuzaalamu abaana. Weegenderezanga nnyo okutuula ku tebo ekkakkanya taata w'omwana wo. Ne bwe mba mwayawukana. Akasajja kannange. Akasajja kali kassiro. Nina gwe nakyawagana naye lwa kigambo ekyo. Nga mugambo omuntu osikolagana naye. Naye ng'ate ye ndaba gwe yeekulubeesezaako buli kaseera mu ye bestiiwe. Naye nga nze kimanyire ddala nti tebanjagala ne byanjogerako mbifuna bamanyi n'okutuula ne banjerega ne bankolako obugurupu bwabwe ne banjerega. Naye nga naawe omukyala gwenjaga naawe otudde mu gurupu y'emu eyo namubuuza gwe munda mu gwe ng'oli abageya bbaawo owulira otya? Kale n'oba wankyawo. Kakati enyimbo zigikwetera nkusimbuliza nkujja ku nsonga kutwala ku nsonga y'omukyala we Vanessa. Ne butuula ku tebo kale fine omusajja tatuukiridde. Bannange tutuukiridde bakyala. Naye n'otuula ku tebo gwe n'obeeranga kiddole nga bakomerera taata w'omwana we bamuvuma bamuyisa omusiyazi. Kale abasajja banne temutuganya twogere. Naye gwe teebereza weeteke mu ngalo z'omusajja oyo ng'omukyala ali mu kusaba sukulu fees ali ku tebo abantu abali mu kuvuma obusiyazi nga bw'oli omusiru nga bw'oli omuwumbatuutu nga bw'oli omugwagwa nga bw'okola ki byonna nga babikuyita nga gw'oli wale Mamuyita MC Meya omanyi ayogera amazima agamuli ku mutima n'agabawa. Kituyambako ffe ng'abakyala okusigala ng'ate tuli ku mulamwa. Tulina okusigala nga tuli bakyala mu byonna. Naye saagala kubeera nga njagala tugendeko mu bulango era saagala kubanga sikujjukiza ku Print Creations bali awo ku Nkuruma Road. Baprintinga buli kintu ky'omanyi t-shirt, banners, pull-ups, teardrops, kwegamba printer work yenna ne branding bamukola bali awo ku Nkuruma Road. N'obulango obulala awo producer agenda kubeera nga abuteekamu. Tugendera ddala mu maaso okyali ku Real Time with Mimi. Tugendera ddala mu maaso ne MC Meya nange nzikiriziganya naye ebintu ebisinga. Omukazi yenna bw'omanyanga nti ozadde mu musajja omwana ebintu ebimu bireke biyite. Zubeida bwe kambabuulire naddamu ffe abasajja ate mukisinga otwafectingira. Omusajja n'abeera awantu nawulira nga bageya mukazi we. Anti omusajja abamu bafiiridde mu bintu ebyo kupuruvinga nti mukazi we. Ffe abasajja tuprotectinga bakazi baffe.
Speed omanyi kye bayita okuba ng'olinga mu meeting eyo nga banyumya ku mukazi we baseka bwe bamuyita ekintuntu banaye akakazi ako banaye kegabyegabye gwe tomanyi kyoba owulira bannange tomanyi kyoba owulira kakati mweno generation omukazi tayagala nga bwe nkigala abasajja ffe kitukosa naye omukazi tekimukosa ne bayita bbawo nga bwakubakamu byonna ne babyogera naye ngaomukazi oli wali kwegamba n'olabira ddala nti mu bintu Katonda byayinza okuba nga akukubye omusajja kwe kutomeza omukazi nga ye n'obwongo bali bati mu kibu Katonda ekibonezo kyayinza okukukuba n'ogamba Mukama nakukola ki Mukama bwakutomezanga omukazi nga ye obwongo buli buti naye ekirabo Katonda kyayinza okukukamba bulire obufumbo bunyuma Zubeida nyinza okuba nga siri oyinza okuba nga toli gundi nga tali nimwe kamba bulire kimu ku kirabo Katonda kyeyateekamu essanyu bufumbo. My God. Bambi teweekaliza mu buwuulu teweekaliza mu bwana kyeyombekedde teri kintu kisufu kiwooma nga bufumbo. Zubeida omukazi ayinza nga talina kyakuwa naye teri kintu kinyuma keera ku makya nga si obw'oyambulamu empala oteeka buteesaawo ne bazirondawo olidde emmere bana obufumbo bunyuma ze mbeera ngamba abantu wano bannanga obufumbo bunyuma obufumbo bulimu obukko obuwonvu oba nakyekirala nojja ewaka kapeti yonna nga tewali wadde walumira tompadde ssente siri muyonjo naye obuyonjo bunnyumira era kyokola bw'ovaawo wiiki emu ogenda okudda nga ne bannaye gwe kyotola ku kiki ebigoye nabitadde eri obuliri si bwalenze engwa bugwi sigamba nti binnyumira si byagala naye binneeganyisa okwekolerera naye bannaye bwe nsanga ng'obuliri ngwa bugwi nga bwabuyongeza obufumbo bunyuma atafumbirwangako buyinza okuba bwakutama nejjukiramu ennaku ezaasooka ezo naawe lwoba ojjukira nti obufumbo bunyuma jjukiramu ku nnaku ezo ezaasooka kakati baganda bange abasajja mugenda tunenya naye njagala bategeeze ebimu ku bye mutukoze bigenda kutuleetera obbakyawa n'ekyo ekyandibadde attachment eri wakati eyinza okuba nga eyinza okungattako nayo ngikyayiremu wala abantu kye batategeera nti omusajja asooka okukyawa n'omwana we yakuzaala mukyawa nze nkutidde mulina kye mwerabidde ne bwe nandibadde saagala kukyawa mwana oyo naye olw'amaama we byankoze binga okuba nti okulaga omwana wange omukwano nyina ate kuyitira muwono gwe namuzaalamu kati kindeetera okuba nga naawe nyina mumukyawa because omulaga nti mufaako ennyo kwe kulaba nti nkuweereza ssente zemunaakozesa kyenva nkwata mu ssente kyenva nkola ki nkwata mu ssente so you people njagala kunnyonnyola era abantu bange mbategeeze tubeere mukaako obuntu Vanessa totuukiridde ne Bruno ketakoze eki tatuukiridde naye bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi bw'ona okikakaatiriza ennyo ensonga lwaki nagambye Bruno nti nze engeri yokka saagala nnyo okuyingira mu kintu kye siinaako kukirya picture of its ending lwaki nze mukolera live eri noona akolera live nze ndaba teguggwa kyovala nayingizaawo akaamateeka ti amateeka tuyinza oba nga tetugenda kufuna custody ya mwana naye amateeka kyegendo tuyamba Bruno kajja kgenda agambe kooti kyasobola okukolera omwana oyo kati kyannaku nnyo gw'okubanga omwana wo mutaddeko omuwendo nti buli mwezi olina obbaweereza emitwalo ameka 5 kakati omwana kitegeeza essomero lyakamu ekitundu gy'abadde asomera ligenda kufa kubanga ye ajja kugamba nti okola mulimu ki weerabire nti omusajja gw'olina talina mulimu gwankalakkalira gumanyiddwa gw'osobola kuditamingirako financial status ye kakati buli lwonoonyigiriza n'osindiikiriza omuvubuka ono okumutwala mu kkooti fayina bayinza okukulekera omwana wo naye omuvubuka oyinza okunziga nga kkooti emugambye buli mwezi bawe emitwalo ameka 2 okategera akantu ako emitwalo ameka 2
kati ogenda kusanga akaseera akazibu ng'emitwalo 2 kwe kuli school fees kwe kuli obujjanjabi ate kooti ekikola kwe kulina okulya anti tulina akantu kenyino bagamba waliwo akantu kenjagala mutegeere kano ka bulumi si kakweyagaliza naye ka bulumi nga equity for men temala nti abasajja muga tunyigirizibwa naye teri kintu kivalinga kooti kyesinga kuvalinga ate mu nsonga z'amaka nga musajja yobola abakazi bo bw'ayagala akunyigiriza akutwala ku bupoliisi buno waawano obw'okubijoni wano polisi bwawo bwina bumanyira bagisaamu engatto bamanyira okuteekayo ne bakusibamu kaawo eddakiika batata babasibye babasiba kakati yo omusajja omugezi osanga omugezi etamenyeka naawe kiro gadduka kasita kupirimpyako n'agenda mu kooti bepapa tewali kooti yali enyigirizaako omusajja mwenna abakimanyi mukimanyi kuba yo kooti etunuulira nyingiza ya mwami kakati gojja kusagambiza mugende mu kooti buluno kekeere ku makya bakawaŋŋamule nti buli mwezi owekitiibwa omulamuzi nja kusobolanga emitwalo 10 ate nga kooti ekikola ki anti okumanya omanyi kisoboka owekitiibwa omulamuzi omusajja o celebrity lwaki nedda owekitiibwa omulamuzi nsomola ssomero lya gavumenti ate ogenda kyalanyiga ssomero lya gavumenti alisasula emitwalo 2 n'ekitundu omwana bamusindike mu bonna basome katulabe future gye wali onoonyeza omwana wo omwana bakugambe tujja mutwalanga ekiruddu mu lya gavumenti eddagala erisukka ku eryo gojjo lyesasulira kubanga ffe tulina ekirowoozo nti gavumenti buli ddagala lyonna erikola ki kati gwe bw'oyagala omotoka mu private ojja kulyesasulira eddwaliro eryo abatakumaze abakumaze kakati tulina ebimu okukozesa common sense nga tetunajja mu mawulire nti olwaleero omwana we bamuweeredde omwana we bamujjanjaba ebirala bya buzadde bya buvunaanyizibwa infact sina buntu wa kye tuyita buvunaanyizibwa omusajja alina obuvunaanyizibwa munnange sitwetemu teri kintu kinyuma mu nsi muno nga mukazi asiima nakunyumizaako nyina ex wange omwana wange Ethani ayina akantu kakola buli mwaka katuyingira omwaka ne kameza gyako kandeetera okwagala omwana we kandeetera okwagala omusufulumya ku kintu ekitonde kirala kyonna kyonna ka message bakayita taata weebale kunjagalira mwana so njagala kumaliriza nga nkubuuza like tutuuse tutya wano abakyala oba abaami mutuuse mutya ku mbeera y'okubeera nga kati bagenda kubanjiza fees ku intaneti bagenda kubanjiza emmere y'omwana ku intaneti bagenda abafamire yo balina okuvaayo bateeseze ku intaneti baleete muganda wo ng'alina oteeseza ku intaneti dokita jjanjaba omwana ku intaneti essomero ku intaneti awo twatuuseewo tutya ebintu ebyatuuzibwanga ab'ekika ne bafuna we batuula ne basolovinga kuba kati intaneti mobolo temutudde mwekka dokita wajja n'atunnyonnyola ku intaneti aba tannyonnyola bantu 2-3 abannyonnyola ensi yonna sinaggwanga ensi yonna aba aginnyonnyola senga abannyonnyola ensi yonna sisita wo bwajja n'atunnyonnyola annyonnyola nsi yonna kitegeeza ensi yonna erina okwetaba mu kuteesa kubanga mwaginvolvinze kati twatuuka tutyawo kuba lulimbadde mmanyifu abakazi tukozesa emotions abasajja bba ate baatuuse batyawo kuba kati tulina representative waabwe kakati intaneti eno emirundi egisinga abagiddukidde mbabadde bakyala emirundi egisinga naye abantu abamu abasajja balemeddwa kigumiikiriza because oli amutta ku internet alabye aba afudde lwa internet ayina abantu balabye nga business zifudde lwa internet nga baagaana okuvaayo okwewozaako baagaana okuva kati omuntu akudriving okuteeka mu doketi mwakwagalira mwaba kubira kati nga nawe olina kumanya muzannyo ngeri gy'olina kuguzannyamu onfuna bulungi eri ebintu ebimu ebizze ku mulembe guno nga tetulina kyakikolera internet ekozeseza advantage y'abantu abali desperate neeyagala bambi okugikozesa bwe tusanga abantu bakyala kimpadde abamu abanoonya views ne likes kati bakozesa advantage eyo namanti kakati bwe nakukyaza because kanku ekyokulabirako omukyalo yena live gye yabaddeko
naye nga mu ssaawa envanyuma n'obutamija bbuku mu ssaawa envanyuma ezayise ebizibaddeko emabega ng'omukyalo omu yadde mukyazza ng'abadde amuvumye ng'amukwenkumudde bw'ati nga olwo ali ttiimu Brunoke. Butabi we buli wano yamuvumye n'amuyita buli kimu gwe Vanessa toyina magezi wololo. Lwagenza oterera ssaawa 3 ate ng'ali ku live. Kati bwe bali mu kuvuma ate Brunoke. Kakati bw'onoosirika n'ogaka nkizannye ina gentle way ng'oli akuzannye ina casual way kiyinza okwaffectinga nga bw'olaba Bruno bw'agambye nti ate contract yange yasigaddewo olw'okuba navuddeyo n'entereeza empewo. Ekyokubiri, ensi bw'egenza ekyuka internet oba social media agenza influencing ebintu bingi n'ayingira n'ekitongole ekiramuzi n'ayingira ne poliisi n'ayingira buli kitongole kyonna ekirire ne bajjajja abasala emisango gyaffe babeera ku internet balina bawala baabwe balina batabani baabwe balina basecretaries bonna babeera ku internet era ojja n'olaba nga ebimu ku bibasala basinziira audience kikyegamba. Kakati bw'osirika ennyo ogenda okulonga gamba kati twali ku live ne Brunoke naye ng'oli agamba alabika alimba leta ne Vanessa muleete wano anti lozowulira ne Vanessa mu inviting okatekedde eri mu kugamba. Kakati internet tetuyinza gyewala byo ne bwe tunaabuulirira tutya tetuyinza gyewala wabula kye tulina okumanya nti internet ogenda ogijjako ng'engalo nnyonjo because internet ojja n'ozimba olugerero ng'okakasa nti musse n'osangayo bammeeya abatakyali after maziga go g'okaabye nono ng'ati n'okukaaba obukaabye ennyo ku internet wadde nga nono akaabira kiye ng'asusse gana amaziga anedda tolanga omukazi tolaba enkaba y'omukazi ono alinga yekkama obwekkamiga n'amaziga ebannaye mukazi buli kintu kyonna ky'oyita ku internet manya kiriko kyova tulinawo comment share like because bitya kati eriyo bammeeya bo nga baava ku level ya to comment just nga they reply they comment through in a verbal way nga ngenda kwogera kati eriyo n'ababeera mu comment section abo bakomentinga bukommentings kakati gwe jangu ng'otegedde nti nzija ku internet ensonga zange nzeta ku internet naye oyinza okuwunzika nga firimu gy'olese gwe ogikoze eki gogifiiriddemu era zisaagala kugeya muntu eno ye keesi yokka gye ndabye abakyala abasinga nga bayimirira bagaana edda nnyabo kisusse kubanga abakyala babadde balinze kuwulira kagambo kamu nti omwana tebamuweerera tasoma kokka ke babadde bakoze eki balinze kokka naye ke bawulidde nti omwana asoma nti asoma bamujjanjaba nti kituufu bamujjanjaba kyekikkaanya mbwe eza boodi ezimutwala mu ddwaliro ne badde ono zonto mukyala muno yakuvuma zonto transport kati ku byonna kale tuwanyiseemu omusajja yekasasule transport gwe osasule ebbiiru ntegerekese bulungi mukwano gwange kakati abantu kye babadde balinze abye naazemu naŋŋamba meeya nkimanyi eriyo abasajja abatulugunyizibwa bwatyo yaŋŋamba Flavia ne mugamba okikiriza nti oli abatulugunyiza nti ye ne mugamba kati okkiriza osobola okubeerako ku ludda lw'omusajja oyo ng'azze n'akuloopera nanga kyekitasoboka ayi kalina ensonga ze okategedde alina ki ensonga ze kakati nange njaga kusinzira wano mbategeeze nze tewalibaawo ludda lulijja nze kyenjawo kyenkola ne ssente nenkalu nzibawo naye kyenkola bwe ndaba ensonga eri beyond nkuweereza buweereza waki supenda kwata yamba ku mukyala muki naye no platform nange eyange eddoboozi lyange gyempita platform yange nali saddaako naliwaayo ku lwabaki kampulirize ku bizibu by'abaami ebyabakyala namwe kabaika abalala bikola ki oyo yenze kati ne bwe munaayogera mutya ne bwe munaakola mutya naye yabikoze bitya yedededede nze nja kusigala mbagamba omusajja kitonde nakyo ekizaalibwa omukyala ekyetaagisa nakyo okuweebwayo omukisa nakyo kiwulirizibwe nga tutunaba kikomerera kukiteeka ku musaalaba twetaaga nakyo tukiwe chance kyekyabaddewo olina statement gye wakola naka video ne banere nga ino obwokulaga bungi naka video kembadde ngenda okulaga then mmale nkubuuze ku statement gye wakola walina Kasuku I follow you Kasuku nkubye okukuba abakyala and you are right
point yo ng'omukyala ze kasitampulira nti wakubye omusakazi ze setaka kubuuza nti wamukoze eki ekikolwa ekisookera ddala kyo kisooke tukivumirire kati wuliriza ifwe tifomera tekyeko bwejja katambi kembadde ngenda okukulaga omusajja akomyewo ewaka omukazi aganye okuggulawo kumbe omukazi ali mu nju n'omusajja era katambi kembadde ngenda okukulaga tudde ku kibuuzo kiri ng'ali mu nju n'omusajja omusajja yateekawo amaanyi n'akuba oluggi ne lugguka omusajja yamusanga ayambala biki n'asooka akkakana ku musajja n'amukuba omukazi ng'awoza weesonyiwa omusajja w'abende ate ojja muttira wano ojja kuwulira ojja muttira wano omusajja wenzange wasembedde okuneebakako olwaki osula olwaki omusajja wasembedde okuneebakako nkumazi ate omusajja bw'aba nkumazi agenda sasula renti ne mutabani wo nina omwana we nkumazi nkumazi nze mbeerawo nkulinde nkumazi tewali kizibu laba weebakana n'abafeetu bakulu weebakana n'abafeetu bakulu tonkuba ngenda kule omukazi naye oluyiwo n'agwamu omulyeri weeweza ndeka olina kakyomaze ebbanga ki katonkwatako kati nange ekikoze kikuluma oba kikutte kikutte mbwaggwe nkakuddiremu mbwaggwe tomalako nakumalako kyovula mulesera mu nnyumba yo ensonga bagireeta ewa Zubeida oyo ng'anoba ng'ajja mu mawulire omusajja akola ki yankubye Zubeida ng'agamba nze kabimpulira nti yakoze eki kasita yakubye ze saataaga kuwulira nsonga yakoze eki nkiddamu era mmeeya olaba mu scenario nga yina bw'oyimiriza omukazi mukyamu naye tusookera ne tuvumirira ekikolwa ky'okkubwa lwaki nti omusajja ono takuba lwaki nze mugamba nti takuba olaba ebintu bya diplomasi birungi nnyo by the way omanyi bw'otandika obyadoptinga owuli obulamu nga butambula because mu nsonga yonna okusanza omukyala mu nnyumba yo mu bwenzi ate n'ayongerako ebintu ebiri vabo akuprovokinga kumukuba kyayagala because bw'omala omukuba naawe olina ki omusango okitegedde mu ntandikwa ekikolwa ky'okukuba kiki kibi kwata omusajja munno okitegedde because ate oli alina mu trespass oyo alina omusango ogusooka kati ono omukazi totawaana naye ekyo kyokka kikumala nti bamukujja kuba mu divorcinga bulungi kati baba wagezi beda ekituyamba ku basajja because abasajja nze kyembaagalako ebiseera ebisinga ensonga zammwe temuzifuga na emotions kati abasajja bonna omukazi kasita omukwatira mu nsobi gwe noolaba ng'aleekaana ku bibiri ayagalako kimu ayagala omukube okitegedde ye alaba ate naye waakusuuwingira oba akunoonya kutuuka ku ttempa yeesembayo oyo omukazi olina right awo ne divorce terwa eyo divorce terwa kati Zubeida okuba omukazi kibi era nkivumirira kikolwa kyo kibi naye njagala owulirize lwaki ate nze njagala okuwulira omu ku motive lwaki wamukubye andi nze nsooka kuvumirira kikolwa nenkubuuza wakubye waaki okategedde yes very good kati at least nti omaze kati n'okikiriyalinga ekikolwa nsooka nekivumirira lwaki njagala kikubeeremu nti tebakuba muntu yes then nomala n'obuuza nembuuza kyenali ntutte luli nti towadde musajja naye kumubuuza omusajja tuwa chansi naye nga kyenkugambye omusajja ono yatta abaana tusooka ne tuvumirira nze nali ŋŋamba poliisi kyeyakola kyali kirungi ne military okuprotectinga omwami ono bamukwate kuba nze nange nali iga nnyo okumanya yakoze kyaki ku mabujja abato bwe batyo kati bwe bamuwa audience n'emutta tetumanya kuba tusigala twebuuza naye ekigendererwa kye kyali ki kyekimu nti ekikola tusooka ne tukivumirira nti tetuwagira mu mada okitegedde kati netumala tumubuuza naye lwaki watta abaana okitegedde kituleetera okumanya lwaki yabatta because kiyinza n'okuba ekyamuleetedde okutta abaana n'omulala kiyinza omumuleetera okuddamu natta abaana be baki abalala nga tetwajjawo mbeera kati nze nsagala nnyo nensooka neŋŋamba omukazi oba onooyenda ekikolwa ky'okwendera mu maka g'omusajja kibi kati ne mubuuza lwaki oyenda okitegedde naye njagala nnyo nensooka nenvumirirwa ekikola kakati njagala nange nga okubanga ensonga zo kanange jabakusinza n'okugamba bano abantu
weewale nnyo mukyala okukola ekintu ekiyinza okuprovokinga omusajja okukukuba yadde okukuba kikola ki kitamwa. Mbadde nsaba kutegeeza nga muganda wange Zubeda wabawolereza bambi si kirungi andi ndidde si kirungi ate bajja bakuba nenja bakutegeeza bagenda kukuba bakubira ddala abasajja yakukubye luli naye waliwo agenda okukuba ne mu nnyumba akusibiremu ennaku nga 2 ate obusungu si waliwo we bali be bakuba okategeeza kati naawe bwe tuvumira ekikolwa kino mwegendereze nnyo okuleetera ebinaku kubanga yo nayinza okuba kukubye naye waliwo atagenda kukuba yakufumite kaso oba nfuna bulungi so bakyala byonna nga bwe tubyogera bwe tuvumirira ebikolwa ebikyamu naffe twegendereze nnyo okusindiikiriza abasajja mu mbeera eyo kubanga nkuwa ekyokulabirako omusajja oyo bwe yasanga abasajja munne singa yakukatambi kennyina wano kale tebereza bw'amutta naye nga ne bamusiba obulamu bwe bwonna akatambi ogenda katuwaako ngenda kakuba nti abakuba kati nga yamutta n'amuttira ddala completely bw'amala omutta ne bamusiba naye nga muyina abaana naye nga gwe waleeta embeera eyaleetera omusajja okugenda mu mbeera efaananako bweto nze kyenzikiriza kiri kimu nti ffenna twogera naye ffenna tulina obusungu kye bututuma ffenna tulina obusungu kyebukola ki kyebututuma waliwo yaggamba nze manyi obuuza omukyali muga ti gwe obusungu bukulu nga nze nkaaba eri omukazi ye nga ye bambi akaaba wenkaba nze nekwesonyiwa mala nebbanga gasoogedde naawe oyo naye gyali waliwo yaggamba nti nze bwenkaaba bwe nnyiiga bwe mba sinaasayasa bya mu nnyumba byonna okomewo osanga amasuwaani n'ebikopo by'ebbumba byonna nga byatise nze mba sikoze eki mba sinnanyiiga eri omusajja yaga nti nze bwe nnyiiga ntambula n'enkuviira nze mmeeyo okunoba ewange gwafuuka mulimu gwawaka gwafuuka mulimu gwa nze okunoba kakabaaga abasajja nga babeera mu transit ye buli kadde aga nti nze seerega na mukazi nnoba anti ovaawo omuyombe omumanyidde ogenda laba takomyewo okategedde esimu nga takukwata aga muwamu ennaku 2 bwe yeetereza nzirayo kakati ate abasajja abamu waliwo abatandika bwe batyo kati agenda okuba bw'abikola omukazi natuka n'abimanyiira kanaagamba ne kati kiraki kiyinza okukola abantu emu emize gidevelopinze in the process mu kaseera ako ne gidevelopinga n'ama nti kakati ono kyekimuluma kyekimukola ki kyekyenaakola awulire ng'ayize kati abamu nosanga abamu bakuba abamu adda ku ssimu ye nakwesonyiwa n'oyomba kati eri abakazi baffe bano wammanga nyomba tonziramu yo gwe towulira Subera tulina abantu kikanga ekyo naye kibi eyomba n'omuntu atakuddamu ndubuzo kati otegedde kumbe yo omusajja ye bamugamba omukazi tebamuddamu muleke tosobola wangula olutalo lwa mukazi era eriyo n'abakazi be babuulidde ne bagamba nti omusajja baba ali hayi gwe sirika kati eriyo omusajja nga kikukubya oli ekyo ye gwe njogera na kiti kumbe ye ali ku principle ezamubuulira okola okuvira ddala yavaayo bamugambye amazzi gateeke mu kamwa mukazi watu n'exercising ekyasenga olwine gakola kati n'atuuka n'agamba naye bannange senga kiyagala kati bikola yannimba oluba olinga omukomuyombesomuyombesasawulira kimiso naye mbwagwe bw'osirika kofa kusiriikiridde golowooza sitegeera embwa n'agikuwa naye nga gwomuprovokinze bambi kakati buli muntu yenna ayina nekyaye ayina obutonde bw'engeri gy'areactingamu mu busungu tulina buyizi kumanya nti embeera bweti kati nze sikuba baana naye for the first time ebbanga lyonna nakubako mutabani wange naye ngaekintu kyeyali yakoze Ethani n'okutuusa olwaleero kyanyiiza mbedde n'omwana ebbanga lyonna nkyazizisa omugengo olunaku lwonna nze ebbanga lyemmaze mutano yange tastukangako ku buliri tayonoonangako mu mpale kuolwo neebuuza ate nga bwe nkirowooza mbambi ŋŋamba businsi emyaka gy'omaze naye kati myaka 7 emeka nga takikolangako kyebika kuolwo kyamusukkako waliwo ekitaali kituufu tewandimukubye kyova olaba ŋŋenda okuyingira muwanyiwanya omwana wange ate omulungi owaanira omugenyi mpaanira omugenyi kuba bwedda waali tuli naye omwana omulungi biki byonna omusiru namusaaga apamye mu mpale emyaka gye mmaze n'ekyesirabangako nawunga sikwatangako mu mpitambi y'abaana ekinjagaza okubeera nabo nti bali herefe so
nagimuggya mu bweppa bannange baba korona kuba ithani obulumi bwoyogeza mu nagimujja mu bweppa nakuba omwana baba omugenyi aliwo olwo omugenyi akanywa muleke bambi eby'abaana ayinza okuba nenga saagala kuwulira ngattako obusungu bwonna n'obwomugenyi oswaziza bwana nazze nkuwaayo waawe baaba kakati bwe mmala omukuba nze kankubule nakaaba ate mwatundifano bakiki si kitya busiro amaziga gantonya nganzize wabwe ngampulira engalo zino zinnuma engambo olaba nze zinnuma omwana wange kyemukoze kyakakiri kati naddayo mu kisenge nemwetondera natonyesa eziga nga ndi wabweru ku bbalaza naye nga mpulira obusungu bunzita ate nempulira ekisa mu mutima nenzero nemweto nemugamba yethani saagala kukuba sikkubangako mazima ddala alaba kyondeetedde ddala baagali mmaze naawe nemugamba nensonyiwa tonkema nangamba kale papa nemugamba neetondera kale nange bwetyo naneetondera nangamba musori papa bambi nawulira nga ndi kati bwe mbikunyumiza wano nzijjuka ne ngamba babambe kisebo nakyo kubanga tekiddangamu kubawo tekibeeranga nawo naye ate n'omulala akugamba ate toba kumukangamu yandikize osanga yandikoze eki anza n'okuba alina we yakikopa nagaye bakikola okategedde kakati eriyo ebintu ebimu naffe bye tukola ng'omusajja olusi bw'ataaba oggoleko tojja kumanya nti musajja era tuddangawo n'ogamba omusajja wanzijjukiza omusajja mu kaseera yakujjukiza mbwenze musajja wane waka ye eriyo abakazi ng'olina mumujjukiza munnange olina kajjoko kewankole wanga nti nze olina kunzijjukiza buli kaseera kyowaye nze nakuwasa nyinza ozungazunga eyo neneerabira ti gwe ndatambudde n'owaaye era olaba nfulumye bwoti onkubirako nti owaaye omukyala mukyala wange oliwa omwami wo yenzo kale ye akubye otanzijukiza ate sitaani nankemere kakati eriyo ebintu emu nga bambi byebyo natural bwe obulamu yensi bwetu bulina okukola okutamba abantu bonna bakujjukiza n'omwami wo olina omukubirako ng'afumye n'omugambo wange nze mukyala wo nze nkuba ondese waka si kajanja nno munnange ate ebyo ebikuumiza amaka n'abeerayo ng'amanyi nti ninayo kakyala era ogenda owulira omusajja nga bwe mukubidde essimu n'asekera mu banne be okay nyambaziddwa Mimi's Glamour tuli wano ku Executive Media bagiyita Real Time with Mimi gweyagala okulanga naffe osobolera ddala okukuba ku 0702 93 50 78 ayagala okubeera ng'olanga ne Real Time with Mimi oba programs endala ezigenda okubeera ng'ate baba wa program lineup yona program jonabeera oyagadde okulanga nayo weziri subscribinga likinga bwomala osharinge neyanziza nnyo ssebo amina okubanga buli wiiki wakkiriza tuwanga y'akantu era nzikiriza nkusabire wano ku balabi baffe aba Real Time Real Time twagala nnyo omuntu babeere nga bamufollowinga naye ate era twayongeddemu akantu ka entrepreneurship nzikiriza olunaku lumu otuweeyo gyenvudde wa MC Meya abantu bana abakulaba abasajja abali eyo omwana omuvubuka ali eyo aleme kuggwamu ssuubi tulabe ku gyenvuddewo Taylor yabadde wano nampa gyenvuddewe tujja munyumya ate owanga ajja kunyumira akukaabira okukaabira era yakaabidde wano amaziga amayitirivu ani n'ekirooto kye ekissomero nentegeera gye kiva era kati ndi omu ku abo abantu abaagalira ddala okyongerayo ekirooto ky'essomero tukkirize era bw'ati omukulu alabika akkiriza si kukulabika nja kukunyumiza kubanga olaba bwe nge nti sinawuza na myaka 5 mu Kampala weewuunyiza kasuku yeekanga n'okwekanga naga nti what speedi nga nnyingi nnyo ngaki ebyo kati byenjagala ebyo okikola otya like okikoze otya osinkanya abantu ab'enjawulo wavaawa watuuka otya wano ebirooto bingi Equity for Men olinayo bizinesi z'endala z'okola abantu bawulirako nti wadda ku ssomero tetwamanya byakomawa so omukulu bw'atyo tujja kubeera ng'atuwaayo ka exclusive ku MC Meya yaani basinga mumuyita MC Meya nange bwe muyita simanyi mannya ge n'okutegeera MC Meya bijja bitya kuba n'amannya amatuufu sigamanyi kati waliwo okula tukanogaana eka kati kintu nakyo kyatandise okundabiramu ake MC kano nga mpulira
oyagala kamanyulako nako. Yes, nze nkimanyi ekyo mu bulamu. Buli stage otuukako owulira nga ebintu ebimu oyagala tandika kubyesalako. Kisinzira ndowooza naye weweeraba fiki bwe wayagala okubeera. So muzikirize mberekereze mbeebaza abalabi baffe abalungi abali ku Executive Media wonna wootulabira mu Uganda wano wonna wooli wootulabira njagala okukwebaza abali wabweru w'eggwanga sifaayo mu ggwanga kimwoli naye kasita oba ng'oteekako Executive Media n'olaba okola kyamaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.